This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna. Dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito. Baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5, Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Ggobero Nampunge. Songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala. Hoima Road, Ngennansa na Bujuuko, Namusera Bugembe, Namusera Phase 3, Kachiri Mwera, Kachiri Magogo, Ggobero Muguruka Phase 1 and 2, Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simbamannyo. Ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building. Essimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73. If I were Nambwayo a friend that I could extend a call, Nandi Mukubide ne Mugamba Nambwayo, my sister. H2 you were hurt, you were wronged. But when we're together, how many things are going to be dug up? Or inacho ogenda okudigging up ochirete mu court nga cha Bina Baby nga chikolanga obujulizi. Because it is her, she must prove. The onus is on this one. Ochitegera, oyina okuvaayo n'olaga. Bina Baby agenda kuvaayo agamba omulamuzi ekintu eki. So the information I got from the so-called fiancé. Proof of some, audio note. Bamuzebbali. Naye ng'oswadde mu bantu bwa bulijjo oswadde mu mateeka. Ne waba agenda kusasula oba mugamba akuwa akakadde. Kyasobose dda. The fact that mwagenze mpaka ku DNA. Oshegera. Wagamba nti I got that information from oba okwasolo gamba nze namanya ko kubya DNA nga temuna bana tanka discussing nzo mu kubantu abaso kubagamba nti bagenze ku DNA. How did I know? Was I part and parcel of that marriage or relationship? Owulira ebibuuzo nti nze nga sinnayingira kintu nnumiziddwa naye ebyo ebintu the more you prolong it abasobola digging and about relationship z'omusanvu nga mbeera yese tewaliiwo yenga nassuuna Ben. Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber pots, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685.
or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujira kutoka ntoku ndimbuzi sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abobola bababbi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. It's a Tuesday. I don't know, Jody, or it's morning, evening, afternoon, but what I know, it is a Tuesday here in Uganda. And yes, we have started now for the third Tuesday running. Toline Counsel Namutebi. Olunaku lwakubiri tusanyisa okulaba. Assalamu alaikum. Ekisibo kiri kitya? Bayi batugambye tobuuza muntu nti ekisibo kikutwala kitya? Ekisibo kirimu obwavu bungi. Alhamdulillah. Bungi. Enasobola okuyambako embeera ekyuka ey'obwavu. Oba buluma nze nzekka. Ate buluma gwe wekka. Kirabika nze kati nkozesebwanga litmus test. Katonda okugezesa akutadde ku ggwe. Okesooka eveewo beeti. Lekaawo omuwulira bulungi awo kati nga yetunnagenda mu maaso naye olina okwogera ng'okatonoddemu. Oyinza okuba ng'oyogera ggwe wekka oba tukaga nti tuwulira ng'ali mu kibbo. So, mano liteekawo ka esi. Omanyi ensonga lwaki nakateeka wano. Some people will never understand, but yeah, we have the AC. So, olunaku olwaleero tugenda kwogera ku ki? Defamation. Defamation ye kalebule. Okutema ekigambo. Okutema ekigambo. Ennaku zino kati tulina abantu bangi notice of intention to sue. Esooka otandikiraawo. Ekisookera ddala ndi muzukulu wa Kabunga nze Counsel Namutebi Sumaya. Waliwo ekintu ekisusa obungi. It's a legal document, notice of intention to sue. They are coming in different forms and different calibers. Yes, buli muntu alina right bw'oba owulira ng'oli aggrieved oba ng'olumiziddwa to let the other party know nti ngenda kukola kikutwala mu mbuga z'amateeka. However, amazima mulimu balooya abakisusizza. For example, Kasuku all lawyers fe mu system nga tuyiga nga batusomesa. Tumanyi how damages are awarded. Tuba tumanyi. Era we know the types of damages. My issue is people who are throwing figures around. $1 billion. Okitegeera. Nalabako ya mwami Haji Kamoga yali oba mubukadde Rwenda. Nagenza okulaba ya Nambwayo ejiddemu akaki. Obukadde 10. Si bukadde 10. Kawombi $1 billion. Ekisogera ddala mulimu ate ezijjanga na za kisiru nnyo nga wansi agattako ng'eya Haji Kamoga yo yalimu baloya bateekamu you will even compensate us, you will pay us for our legal services. Wansi bakateekayo bo baali basaba million 10, which is okay. But it is so unprofessional. Kisuka. For example, Kasuku nga lawyer manyi how damages are awarded. Yes. For example, we have different forms of damages. Counsel Kenchijewo. One, tuina tebaita special damages. Special damages, these are damages that are awarded to court when they are specifically pleaded for. Bwogamba nti basaawa emiti gyange
ne bagyokyamu amanda basaawa yiika mmeka emiti giri ku value ki okyegera you prove to the dot nti baatema ente yange ente likakadde kamu n'ekitundu ne bakubuuza mu market eriwa n'ogamba nze ntera zitunda wali bwe batyo badde bajja bazigula so you plead them you prove them those are called special damages most people it's hard to prove them because abasinga they just want the money tulina kye bayita impunitive damages is a type of damages that are awarded to deter someone from never doing the same thing okitegeera bazikuwa okugamba ntokiddanga n'abantu abalabireko nti wokola omusango guno we gukusinga public obutabeera kwekyo nti is a known nobutatwala court as a joke we are going to award impunitive damages then we have the normal the general damages in the simplest terms it's kind of like the compensatory damages we weigh kikyofiiriddwa biki byoyiseemu this is where even lawyers fees legal fees we bazitalingira lawyers fees tujja tuzibala nti wagenda mu court wanti ndaka wakozesa transport mmeka nti biki ntinze buli wentambula mitwalo 2 biki bwe bityo ne babala wajja emirundi emeka wacharginga mmeka na charginga $5,000,000 they tari ne bagamba manyi compensatory tebazikuwa to enrich you okugagawaza bazikuwa okugezaako kuza mu kifo mwe wandibadde singa tebakolako kyo kisobya my question is to the lawyers abawandika intention to sune muteekamu these big figures they are beautiful nene nnyo manyi omuntu awandika zero ne mutukanga mwagala zibala how do you arrive to that oshegera do you sit down with your clients nomugamba ngenda kusaba akawumbi we arrive to that kawumbi this way because kasukuwa malo kunyinyonyola nti banzibye kino ne kino as a lawyer I sit down ne ngamba bakubye kino ne kino ne kino ne kino nenkuwa guidance nti mukoti osobola okujjayo kino normally we never kizibu nyonzo okugamba nti bagenda kuwa $1,010,000 ne bakuwansa the figure is always there because nkunyonyodde engeri gye bazigaba mungi mali it's not a miracle togenda kubanga wakufunye ekisobyo kyakakadde bakwe $4,000,000 tekisoboka andi abamu batugamba nti oli osologa nti oba wamwogeddeko brand ye n'ogissa wansi kati naaga nti brand yange weeyimiridde n'abantu business gye wanfiiriza biki n'ataalinga ng'ayingira akawombo this is how we tari tudda ne tugamba how worth is your brand how do we weigh it tusobola kutunulira the same people in the same business like you bw'oba oli mu kikuubo waliwo kye bayita common business era bali mu kikuubo babeera bamanyi nti kiro ya basmati eri ku ssente bweziti era nga bw'otambula mu kikuubo yonna basmati ali ku ezo ssente abantu bonna nga bali mu business ya YouTube bamanyi nti video bw'etambula bweti kivaayo bwekiti isn't that what okitegeera waliwo kye bayita common market we zero down so you just don't wake up n'ogamba I am worth this era tuyita expert ne tugamba okay mwami Kasuku from your experience omuntu vali uyingire ona ayimiridde etya bw'oyimiridde otya because you are bigger than this person okitegeera that is how we arrive to damages so my only simple question to lawyers out there zino figures emuteekamu how do you arrive to them kiraya nti ogenda musanyusa nti owandiisa akawumbi naye mwenyini asobola okutunuulira omutwe gwe n'agamba naye kansi otuusa otya ekizibu kyendese kya bukadde bubiri bwe nolaba nti bannumiza nnyo mpaka kawumbi nga n'omuntu mulimu n'emisango ng'oli yafudde n'okufa ne batazimuwa can we compensate money with death so that is my warranty some lawyers are failing their legal duty to their clients take them through omugambe ekituufu kiri oba bakola kakusasamaza anti kati olaba too much attention buli wayita attention ennyingi nnyo bweti imbi because omuntu akuweeyinga nagamba realistically this cannot be gotten this is not real ng'omuntu eyasoma tuba tukusuubira ogamba nti mu mateeka kitambula kiti bwe weetadde eno naye kale omuntu kiranda asobola okugamba nti value yange endabika nyingira obukadde 5 n'omugamba okay obukadde 5 tuteekemu 7 bwe bakuwa 6 ikizifeya oshegera naye gwe n'otuula omuntu nga ne w'omugatta n'omubalirako nejjajjaawe tebakola bukadde 10 mu nsi omwe mulimu abantu nga w'omala omubala mugatteko ne famire ye nga tebakisobola ate n'omusaba akawumbi I think that there are very many people abali they are wondering what are lawyers doing this extravaganza gye muliko it's no longer making sense actually people are laughing at us because omuntu awedde notes of intention tusuno jinya wali nomugamba nga agalye
nomugamba wolemerawo ngenda kuwa ebirala. You get my point. Lwaki nti omuntu aweta document nga it's unrealistic and we are not taught like that. A note of intention to simply has to communicate how I have wronged you, what is the way forward. And if you are saying musasule munaku 5 obu akawumbi in Uganda, who can afford that? Even Sidiru may not release that money in 5 days. Olaba ne government ya Museveni abajibanja bagenda givaako. Mulimu ababanja government nga babanja ya amini. Oshegera, this is where logic comes in. Nga sinaba na kunnyonnyola defamation. The document itself, wachimanyi buli atunyako, it's just a laughing thing. Because Nambwayo ne wateeka mu buli kyayina agende mu kooti bazimu. We all know. It's because tekigenda nagenda mu high court. Majazi bataddemu eyo figa mbu kawumbi. But you people, defamation. Because that is a misdemeanor. Misdemeanor, where are they handled? We know these things. Because mu legal system, pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction is the amount, the figures. The magistrate grade 1 ekwata musango gwa sente mmeka ntesuka milioni ameka. Chief tesuka milioni ameka. High court yeina kye bayita original jurisdiction. Oshegera, jurisdiction is a creature of the law. Nze nga sinasaba muntu sente kasukuso akera ku matane ngamba kasuku mfunyemu obuzibu n'ombuuza Namutebi what's the problem namu obuzibu bwa milioni 2. You just hang up ogamba no mwatali serious. Do I know how to that level? Milioni 2 zansaba nsobolo zimuwa. Kuchi, what business do we have that gets me to a level nti mpereza Namutebi milioni 2? Ochitegera kye bayita balance your relationship, understand where mulabye ezo notes of intention ezisinga zonna ezitambula ziri mu figures ezo. The question is gwe bwogera nga bagikuwadde. Some people kati nzo bonsanga nze when I'm responding to them nejja mpandika ebigambo ebirungi ennyo ku headed paper nenteekako I'm from this law firm bichi nemmala ne kugamba we act for this one nenteekamu akagambo please sue. I don't even explain. Genda. Because I am certain it's going to die in natural death. Nze wampereza ebyo bifiga. Nze si era wejja wange. Kusupidi kwenkwanu kulira otya n'okutyo. Please sue. Please sue. N'ogenda kukidda. Okay, ogenda onyinnyonnyola ogenda otugenda otukakawumbi. Now, ladies and gentlemen, that being said, let's go to the topic. Defamation. Defamation ni kalebule. Defamation ye kalebule. Okutema omugambo. Ochegera. So defamation is a misdemeanor. Musango nga gwateekebwawo to protect people's esteem. Because every person has a right on being viewed right, respected, and everything. It's basically to protect people's esteem and how they are perceived within a community of right-thinking people. Keyword, right-thinking people. Oshegera, nti mulimu omuntu nga ye kalebule we ali ku level nga tetukyamusobola. There are people who are very fast with words. However, defamation was not enacted to become a misdemeanor okukwatirayo ba journalists. Most people are using defamation to suppress journalists or deterring them from doing what they are supposed to do. Keyword journalist. Era defamation yasinga kusumbua bannamawulire because most of them batuka nga tamanyi how to strike a balance. Blogger lindako. Ekituufu gwe lindako ebibyo byanca. Now, defamation only and only occurs with 5 or 4 elements. Ekisookera ddala, it must be a false statement. False. Inga it lacks any ingredient or shred of truthfulness. Remember, one of the etiquettes or principles of journalism mulimu truthfulness. Wekasobo yogera nga byogera mazima. Mazima. Oshegera kasagaba mazima munnamawulire talinayo mazima ge bamugamba gano togafulumya. Gwe gaba mawulire nga mazima dite. Oshegera. So 2 false, that is one element. Gwe join okumanya nti obogana mu defamation you must prove it. 2 publication. Publication. Okufulumya. Now
Kasuku, we are going to ask ourselves, we're going to defining what is publication, what amounts to publication. What amounts to publication? Okufulumya. Ofulumizawa. Osobola okufulumiza TV, radio, mawulire. Kati ze tulabanga mediums of communication. Kati ne social media giteekeko. Nayo yagenze as an outlet. Social media. With social media bagatireko ne WhatsApp. Okitegeera? Publication, you must put it out exceeding a scope of 3 people. Because you cannot say I have published something, nganze nawe fa abakirabi. Okitegeera? Then another element you must also prove okubeera ne crime oba case ya defamation, some malice. Malice, to put down someone's reputation. Nti gwe wabitadde wayogedde ebigambo bino oba wabifulumiza n'ekigendererwa eki kumwonoona kumukkakanya. Era most people that are malicious in defamation, their aims are for they want to harass you. Mulimu omuntu agamba ngenda kwogerako ekigambo mpaka lw'olinsasula. Ba journalists abamu ab'ekibogwe bakiina naye ba pro tebakyakikola kyaze mu ba blogger. Nti oli agamba ngenda kubeera ku YouTube wa ku TikTok nkuvumira emyezi ejja paka luno mpita nompaayo kaki akasente. Okitegeera? That is harassment. Then waliwo kye bayita embarrassment. Nayo kiri kuno. Embarrassment, okuswaza. Mulimu omuntu nga sigenda kuswala mu bangi nga naye kasuka omuntu ekigendererwa kye kuswaza mu famire yo. For example, omuntu asobola okera n'agamba God forbid mutyaba yebase naawe sigala. Nga si kituufu. Kati kibanga nawo. Naye nga public tegenda kitwala. Naye nga amaka ga mutyaba kipaksi oba? Tajja kuba pakisi abeera Alex. Kale, Alex mutyaba. Kakati kitegeeza ki mukazi wa ayinza okugenda. Abaana ne bakulanga bamanyi data yerigomba n'abaki. Ne maid. Okitegeera? So these are some of the ingredients. Kati ebimu mbirekayo so that someone can give me a call. Now, these are the ingredients we must prove. Some of the cases that have been decided fair and square nga precedents weziri. Latest twina Kemigisha. Gladys, let me quote her name right. Omukyalo bamita Kebirungi Sandra versus Gladys Mireku. Eno kesi owekitiibwa yagisayininze bamuyita Nambwayo. Esther. Yagisayininga nga 18 Ogwokubiri 2025. This case simply came, these were orgies. Batula mu WhatsApp group. Okitegeera ebyo ebintu bye twekunganya simanyi nasoma naawe. Basoma bonna mu biliena. They correct themselves, they get into the group. One of them feels ono ateka mu WhatsApp group. Mulaba oyo simanyi Kebirungi nti ewaabwe balogo. Mama we mulogo tebanjagaliza biki ebyebigamba abakazi betuli okweyogerera. Ona mugamba retract the statement gijeyo mu group abantu bagenda kunda babulala. These people we are talking about, their auditors. Oshegera bali mu public sector. So muba auditor banabwe oli aba kiba kimukuba. Ye embarrassment. Okitegeera amugamba bannange ku mirimu. Tuli mu group y'abantu 4 mu bameka. Obakakasiza because we are best friends, we were tighties. Obakakasa nti nze ensonga lwaki tozaala. Ogamba tuli mu mabalogo, simanyi mama wange yafa bino na biri. It is not right. Retracting what the sawet ya? Oli ambiyingira mu inbox namugamba golabika tontegeera. Because omanyi life tukane striking a balance. One of them is more successful than the other. Nti oli alina family husband nga obimanyi. Ebyo bintu betuwayingirako nti someone is doing better. Ono akyali mu process. Ono teyakoobwa naye ng'ateekayo muki. Musango mu civil division. Byalinga byakusaga obujulizi bwe yaleta yabujja ku WhatsApp. Pure tewaliwo kirala kye baleeta WhatsApp messages. N'akakasa tuli mu group yemu mwali yabintemako ne bamuyita mu court teyalabikako ne bamugamba leta obujulizi leta ye kintu kimwe ekikakasa nti oni waawe balogo oba ye mulogo ngate weebiri ngate wale omulamuzi Esther teyabirwamu ng'akwata peni ziri damages zenkunyonyoddeko ze baamuwa
bamugamba ogenda muliyirira miliyoni mmeka 5 naye kakati auditor eyatandika okufuuka auditor yakola oba auditor okuva 2 bamuwadde miliyoni 5 Nambwayo ne pasilipu yerabika ekyali mpya oba transcript ye ayagala akawumbi before nga tunasaba sente tunuulira precedents weziri. So this is guno omusango tegukusibya. Most of the times this one you compensate. Most of the times because it's a misdemeanor. Iba bigambo tweyogeddeko ne tweyogerako. Unless when you push it, sivyo ne bagamba bagenda okuleya emyezi 6. Mali mulimu abantu nga they push it. Ne bagamba naye onotagenda kuyiga. Oshegera. So bamu awadinza miliyoni mmeka? 5. Kakati ono yagenze mpaka mu court nafuna ne judgment tujinira kati precedent wa miliyoni mmeka? 5. Nambwayo ne baloya be patudde ne bakola miliyoni mmeka? Billion. Okitegeera ne bamugamba an apology is a must. Ne bamugamba genda mu group ono kyakoze ye yakutebukwasa eno judgment kwa ekigendererwa kye tekyabadde nti olyamu miliyoni 5 n'agiteeka mu group. Ne bamugamba singa oddamu n'obyogera emboozi ejja kuba ndala. You get my point. Another case we can look at nga yeri mu bannamawulire ate banene. We have a case of Katusime versus East African newspaper. Ne National Media Group. Ono ye bamuteekako ebyakalebu yagenda n'akuba story. Ne story gye yawandiika nga ntuufu. It was in public interest. N'abako bya reporting n'agamba ABCD is happening and this. Ne bagenda mu court. Bwe bagenda mu court ne babitunuulira ne bagamba look here. This thing is true. Oshegera, meetings were held, this and this was there, this and this was there. There is no defamation. Nga bali bamusaba sent. Nga bamanyi nti East African newspaper ejjazikola ki? Zita. N'agamba tugende mu court. Because boka sabatu ne baweyinga. The story was true. Ne bamugamba this is a fair comment. Era defenses izowa. Bannamawulire yenna ng'olieyo ng'owuliriza kano. Defense gyenkuwa ng'olipoting ekintu kyonna. Bw'omanya nti ngenda kuta ekintu, make sure it is a fair comment. A fair comment, don't over-exaggerate it and don't report below the standards. Tosudia nnyo story. Nti omuntu wakisoma agamba but kibadde weekiri. Teekako buteesi ddusulyo tugende. Oba kati oluusi ekisinga omenya abantu kusudiya nnyo. Oli ateekamu n'aleeta n'ebirala. N'aleeta supu n'amuyiwamu. Nti eggulya tuyinza okuba tuli mu kubala lino nti gundi yalidde enguzi. Nga yesole egyogoba. Ate n'omaliza ng'otaddemu nti yazaala ne mugundi. Abantu kino tebagenda kitunda ekyokulya enguzi kiri kyekigenda otunda. Omanyi bannamawulire mulina ako ka element kiriwo ekitunda. Ako kahuuku ako kemuteekayo nti kino kyekigenda otambuza kiri. Kati that is the kusudia. But kwe wakola kye bayita fair comment nogamba this matter is in public interest. People need to know how public offices are being managed, how money is being handled. IGG yavude n'agamba nti emirimu mugigaba bwe muti ne bwe muti mu nguzi. Gwe n'ofunako gw'ogoberera. Nogamba gundi wayingira office eno yonna ejjuddemu basoga oba yonna ejjuddemu baganda because oli muganda. Oba wa on what meld. Gwe n'otandika okukola research onogamba office eyo gundi yagirimu naye abantu 8 okuva ku ye bonna balinako oluganda. Oshegera. So kitegeeza grounds z'okugaba emirimu government giba tegiri fulfilled. You get my point? No reporting about that is fair. Kati waliwo ekintu ekitambula nga bagamba nti twafunako ko omusango nga bagamba omuntu nti tali defamable. Waliwo yaloopa munne ne bamugamba nti yayogera n'awaayiriza ajja kuwaayo ssente beeziti naye toli defamable. Now waliwo abantu abali covered oba enshrined under the law. Nga olaba nti wobera mu office muli mu office nga naawe ozimanyi tetumuwawaabira gali mu bweyo office paka lwagifuluma. Kati ne mu defamation tulina kye tuyita privilege nga they are covered by the privilege. One of them is the president of the Republic of Uganda. President asobola okuvayo kasuku n'akola statement n'ampaayiriza. Toyina gy'ogutwala. Toyina. He cannot defame you. Why he holds the highest office? You just sit down n'ogenda ne baloya abo n'omugaba Counsel Namutebi mbadde nsaba omperekereko tuyite mu office na office ki banzijemu. That it is that simple.
even parliament, the August House, speaker tasola kudifaminga. Ne deputy we. Okitegeera. Era omwanyi national newspaper bagita the Gazette. Tosola gamba nti ebyo bye bataddeko oyo sinze. Olumiddwa tukitegedde era ogenda bitunyonnyola they cannot defame you. Kyovola abantu tosola basanga mwebyo obusango nga babyo batubuzizzaamu. Nenga trust me, they make mistakes here and there. And when you cannot criticize them exceeding a certain level. So what do they mean when bagamba nti you're not defamable? Like nkati nti kasuku kuba waliwo instance gyenalabako nti for example oli kasuku aloopa omuntu naga nti okusinziira ku mbeera gye weeyisaamu mu bulamu, for example weeyambulako kwega tokyayina kitiibwa kiri nti bakuwaayiriza ekintu mu byotuwa n'otuga nti erinnya lyo. Waliwo abantu nga they have exceeded the bar. Munsi mwebali. Era nga tetwetaaga kumenya mannya. Kwegamba mulimu omuntu n'akeera ku makya ne yeeyambula. Thara. Tasobola genda n'agamba n'aloopa nti they are body shaming me. Oba nti boonoona erinnya lya. Diriwa. You've been from one scandal to another, to another, to another, to another. Ova mu nguzi n'oddamu eno. Nandimation is erimu ku mukozi wa TV emu. She's almost hitting that. She cannot be defamed. Wali mukozi era w'amaanyi nnyo. Okitegeera? Very irrelevant. But she has exported high importance to a level until we can no longer hold it anymore. She's almost amounting in the right people's eyes. Abantu abalowooza oba bali mu the right thinking members of society. She's almost amounting to a public nickel pump, if not a public nuisance, for lack of a better word. Mulimu omuntu nga takyakozesa takyakola loosi nga mwe abazibala. So they are there. Era bwagenda mu kooti omulamuzi bajjayo bujera balwa babera ku lutalo lwa kunoonya gasiyawe. Kyejjukira ku wayogera ku gundi kino negundi okitegeera. Ne bakireeta ne bakiteeka awo. Ne bagamba those bye omanyi bye babayita ebipulekule mu kyalo. Producer adda kuwaayo 10 oyogera erinnya. Nedda. Andaga ati alina mwakaasa. Leka nneme kuyingira okikole gwe onoomanya. Ffe tukuwa bukubi disclaimer nti ebirowoozo bya ssekinnoomu si bya channel nnyiniyo oba abagiddukanya. So there are people that have gotten to that level. And we need to worry. Then waliwo abantu akantu ke batera okwebuuza waliwo eyambuuza Namutebi, what is the difference between slander and defamation? And a libel. What is slander? Defamation. Nechi? Libel. Libel. Yes. Now, defamation is the big term. And to my understanding, it covers all that. It's the big term. It describes all that. However, with slander, it is a spoken word. It's a spoken word that you give out to someone with one intention, to malice. Slander is normally done. Example, at workplaces. Someone walks into HR's office. She has not written, but you wake up, HR nakuyita. Oshegera abadde manager ne bagamba omanyi fuuka assistant. You get my point. Ye level kwa kutadde obera mu office oba mu chambers and everyone is oshegera nga boyingira basirika. Ochitegera those kind of people. Abo batemerera. Omuntu akulebula baberawo nga wakuliko. Obisere bisinga abajja yagala space yo. So that is that. Whereas this defamation covering ebyo byonna, libro muberamu okuwandiika.
Okitegera no publishing. So kati defamation ebibikka byonna. It's the bigger picture. It's the bigger picture. So most people walemererwa proving a defamation to the ziri ingredients enakuwadde kubanzibuza kakasa zimalayo. Era meze emirundi yangambako nangamba nti okuproving a defamation is one of the hardest things. If one of the wisest man. Although it is not that it just what achieve proving. Naye so many things happen in there. Nadera kusiza bobo chirese. Are you a right thinking member of society? What is your reputation? What is your reputation? You know all of that. So most times people go back to dig your past. Nibakulagango wemula. Nibaga nti kati banayo. Bani bagamba ba right thinking members of society. Abatamula bawo. Kati olaba nze wolemererwa wano era bwojjanga tutudde bulungi nnyo nze nkuteeka wano. Slander. Okitegeera nti yandebudde. Kuba okundebula kyangu. Okitegera era we singa nze abadde ali ku Bina Baby tuli wano slander nze if I was handling nze singa tuli wano then waliwo ekirala waliwo kye bayita a reputation oba some people want to term it as the legacy. Kasuku, legacy is not what you think of yourself, is what other people think of you, perceive you. Mulimu abantu abalowooza nga banene, mulimu abantu abalowooza nga bategeera, naye nga mu bantu wallahi mu batategeera bakubala, mu buli kifo bakubala. Ng'oli omukozi w'eri TV. Oshegera nti mu Uganda she's one of those people abasetting up parameters. Nkogambi. Kadi abola. Okitegera nti naye ye confidence ye nga ye bw'atuula bw'ati alabangamu nefe wamala okugamba tugamba n'ekipimo obusiru akimenye kati ye tumuteekewo ne tukireka awo. So be bantu bogamba nti legacy ye her reputation tugiweeyinga tutya. Then waliwo kye bayita a reasonable man's test. Kasuku kyekiri kyogambye right thinking members of the society. Reasonable man's test yo abamu ku bantu abalina okugituulamu mwami kyamagero. Mbuuza lwaki munnamawulire nga ggwe. Era yasobola okugamba nti legacy ya Kasuku is at this point. Aina manto eno oba Farida nakaziwe anyone in that caliber. Si baffe bannayiga kwogera n'enzijja n'ompa omuzinda. So, atali journalist in the sense of journalism takuwako opinion. My reasonable man is test. It is only and only a lawyer that can say nti Namutebi era woba soma comments kanso muhumuza yekka ya ina mantu okugamba what she said. She was alluding to ABCD. Kade kitegeza naye bano banawomere embwona olwokuba ina amabere you cannot be my reasonable test. Newe tuba tugenze mu kooti olaba omusawo wakola ensobi baleeta musawo munne at the same level ne mu magye. Thank you. Jena ayogera na Jeno ndowooza bampe naabyanga kasekyo kaso kitaddewo kitegeeza mbampisi. Now let me go back to Nambwayo and Bina Baby kwa kati kyekiriwo. Kasuku, have you ever seen someone trying so much to prove a point but she's proving a point that is non-existent? Counsel, do you have any problem with Nambwayo? No. Olaba nze ndi muntu ye nga sikiririza mu bintu bya feminism nga binyigiriza ate abalenzi. Because for all what is worth, we cannot live nga bakazifika. What led us here? Wafunye obudde okuwuliriza essimu ya Bina Baby ne Suna Ben. You took your time. Sigamba ke bataddeko akali ku online ngamba the entire phone call wafunye obudde. Yes. What did you pick? Because ngafete tunagifuna Nambwayo agirina. Nambwayo tajina. That phone call? Tajina. Then she's not serious with life. Because that message ogiraba yonna, the right consumer is not you. Taina kyakongeddeko yadde kyakujjeko siwe kiri. Message yonna eri mu yaani. Ikyogere? Ya Nambwayo. Waba tannagifuna.
And Kasuku chechiri chendero chenna kugamba wali nti Kasuku, we need to have that friend who taps on your shoulders. Nga gogogamba nti mchala Ruth Kalibala wankubira nangamba hello bro. Ninyamu. Insita mwe bigere. Nange mukulu wange mwami Edison wankubira. Ninyamu ebigere. Era when he extends akonanga Namutebi awutuli wabi. Eroga nokulabanga binyize binumye okitegeera buli muntu yetagayo omuntu amukonda ku mukono bwati ku kibegabega nti olabika okifuze nnyo oyiseewo. Now Nambwayo nze nawulirizeeyo audio ne Bina Baby zagambe simu ezibadde zimukubirwa nga zive wa Ssuuna Mary Nambwayo ekituufu we are not friends but we are not enemies, me and you. Fenna tuli bakazi. The biggest insult omukazi yenna omufumbo gyasobola okufuna. Some women take glory in it naye nze nkitanga kummanyira. Kasuku kwekera n'ogamba omukazi nti ntwala abaana ku DNA. Oba togenze kakasa nti buki musaayi oba ogenze kakasa bwenzi bwa mukazi. It is the biggest insult that will ever walk. Era nze neewuunya abakazi abakulemberamu abaami ne batwala abaana ku DNA. To prove what? If you cannot take my word, ngesawa zino DNA eweri, nze seeyongerayo nakyo. Oshegera, because be as it may, singa bagenda mu kooti, omanyi omuntu aba yedefending nga tomunyonyola yedefending nga kibanga kulwana. Bina Baby, she's going to take ample time through her lawyers and friends. Ajja kulirizinga audio. Kakasa mu byonna. Mweyo audio wawulideko ekiswaza Bina Baby. Bikakanyani. Nambwayo. Kyengeza kukugamba nti Nambwayo needs that one friend. Agenda omugamba ebintu. Mwami Kyamagati ogamba the uncomfortable conversation. Most of the time it holds the truth. But Nambwayo says she's fighting for her child. The child needs not to be fought for. Kasuku tolwana nga nyoka kasa point to the level nti ogenda kweyambula. Njoka kasa abantu nti oli musajja n'ojjamu empali. Whoever cannot take it. Kyekirinza abantu bangamba alete empapula. Kuki? Wali amanja fizi. Okitegera? Wamala zileta then what? Ne bakakasa nti oli counsel. Then neefuna ki? Whenever you pose a question to the other person, kitwale nti agenda twala obudde alowooze. Ogenda malo ziteekayo banoonyemu wafuna 5. Kale roya naye yagwa kino. Yayitira kaguwa. Kati totandika okuwoza obwo. Okitegera? Waliwo interview ekadde bweni yagamba yali mugezi nnyo. Ate ebibuuzo pasiti pwefulumu oba yalina mwenda mu math. Okitegera? Nti tomanyi what people intend. Omuntu buli wakusaba ekintu gwe weebuuze kiki kiri. Kyekiri kye baga nti ensi togiteekako nnyo maanyi. Giteeka amaanyi gateeke ku ssente. Omuntu omuleka alowooze kyayagala. It is okay. Baba alowooza oli musiru. Tubeere ku ekyo. Kuba the length at which you will go ng'ogezaako okulaga nti toli musiru. Alojja maliza oyingizaamu ebirala ebitandise. Omanyi lwaki Kasuku tutudde wano n'okkiriza nti buli ali muno ategeera bulungi. Obwongo bwe buli bulungi. Tewali kufa yali alese ku kirowoozo kuba lukiiko lw'abalalu tubabale. Ne tubamanyi nti gye bali. Ate mu asoma sociology bagamba ti singa teriimu balalu singa waliwo imbalance. Ne tukireka ku eyo level, we see them, we recognize them, we don't have a problem with them. We moved on. N'amateeka ne protecting nti omulalu tasibwa. Tomutwala mu kooti. Kakati Nambwayo muganda wange obadde olina kujjamu eyo level. Nogamba omanyi damage has been done. Kuba Nambwayo ne waaligezaako proving abantu 100. Mweno story, people have already made an opinion of her. Walk away with your respect intact. Wafuna ettaka lyo. Wakati waliwo abatandika okukola bumimu nti Nambwayo anoonya azimba mu ttaka. Bina Baby agenda yiwa amataffaali. Weebuli! Era nze bw'ŋŋamba Namutebi okwogedde kanoonye ntula ku TikTok nkiwe essaawa ezi. 2. Abaana baabutadde dda. That is how they are perceiving Hanti Nambwayo alabika
mukamuzi munyunyu. They are not seeing. They are not seeing her fight. People are not seeing her point. Someone sent me a meme nangamba. Nambwayo was short. She can't see the point. Yeah, but don't you think also the other party was wrong? The honest truth of this conversation, Bina Baby, atekwa buteeso to lend an apology. But that apology should be between two women that are at a level kutegera nti nasobya. So if I were Nambwayo or a friend, I would let Bina Baby nabeera mu kintu kye. Omanye solekera omuntu ekyo kimukuba hands down. Oshegera. Kiringa ngo ina mujja wo mupya osoka n'omulekera omwami emyezi egi. Esatu. Nalyoka ategera empisa z'omwami. Amuzza tayagala. Nanga ndigendako neewaagu. Oba oli awo ng'alaga nti owaayo ono tumukuddiza. Kampu mulemu. Nengo olutalo lwanyi psychologically. Sivuddewo seeswaziza ne mukwazikamu. Emyezi egi nga muli wamu wano ng'alaba omulala. Kati kyembadde nnumwa naawe ng'okikola ki? N'okiwulirako. Kakati waba abadde abaleetera nze naawe kakaabakule ki? Abakuleetere. Simple. If I were Nambwayo or a friend that I could extend a call, nandi mukubide ne mugamba Nambwayo, my sister. Ekituufu you were hurt. You were wronged. But when we're together, how many things are going to be dug up? Oyina kyogenda okudigging up okirete mu court nga kya Bina Baby nga kikola nga bujulizi. Because it is her, she must prove. The onus is on this one. Okitegera oyina okuvaayo n'olaga. Bina Baby agenda kuvaayo agamba omulamuzi ekintu eki. The information I got from the so-called fiancé. Proof of some, audio note. Bamuze ebbali. Naye ng'oswadde mu bantu bwa bulijjo oswadde mu mateeka. Ne waba agenda kukusasula oba mugamba akuwa akakadde. Kyasobose dda. The fact that mwagenze mpaka ku DNA. Oshegera wagamba nti I got that information from oba okwasola ogamba nze namanya ku bya DNA nga temunaba natandika discussing nzo omu ku bantu abaso kubagamba nti bagenze ku DNA. How did I know? Was I part and parcel of that marriage or relationship? Owulira ebibuuzo nti nze nga sinnayingira kintu nnumiziddwa naye ebyo ebintu the more you prolong it basobola oddiiginga ne bayita relationship z'omusanvu nga mubeera yese tewaliiwo yenga nasuuna bene n'owulira ng'ofa teri kiruma nga ekisa atalabika bulungi kuvaayo kasuku ebintu biruma naye ekisa alabika ng'omuziŋŋoonyaanyiiza kantu bakubuuza wali ku ki? You get my point? I do. Omuntu avaayo n'ogamba oh my God nyamba fe tulina abantu nga tusasuulira batuwa ebifaananyi byaffe bye twekuba nabo tukakase nti bivuddewo kagambye nagamba siriiwo n'omugamba biriwa. Because most people we have that one ex nga wajja bikutamirawo because the way we look it's not how we used to look. Omwana avaayo ng'atunula ali hopeless from the word go. Olwanye n'obulamu olina w'oyagala okutuuka n'avaayo ogamba Mukama Katonda ng'onsasudde mu kiro. It was one mistake. Can't you let it go? Omanyi God loves showing off in numbers. This is my opinion. So Nambwayo as a sister, I might not be one because nkikoze kumpewo. Nkwegayiridde. Sit back and think about it. Your family. Ogenda kulumizaamu abantu nga bakwagalako katono. Ogenda kulumizaamu abantu abaplanning okwagala. Ogenda kulumizaamu omwana wo in the process. Oba abaana abalala. Kati let it go kireme kubeera ku record. Bina Baby, my sister, you've been a mentor. You've been here for some time. As a woman, you did wrong. Omanyizo pet fights abakazi where we go beyanako. Sometimes kat we at that level twino kulonda. Bina Baby, it's only proper and polite. Don't release more audios. Pick up your phone call. Reach out to Nambwayo. If you can't, if your ego is too big, write it.
if you need time chiwa omwezi okitegeera because let me tell you it takes some guts okutegeera nti nkoze ensobi yulenda na apology ate mu mateeka bagamba ddayo we wakoledde silande eyo mu budde bwe mu magnitude yemu wewe ali ku program ya ssaawa 3 Matira Nambwayo kye ko bootuula ddamu onoonye Kasuku Dorini Nasaasira otereere bwekibanga ekyo nakyo Nambwayo asolo kiweyinga out nagamba okay if she reaches out to me tukimalenga abakazi because kankubulireko Nambwayo abali mu mulwanirako kati atenze lwagenze n'olutalo ne lufuuka peti ne lumuma some women went out they opened their mouth omanyi omuntu asobola kubanga atudde bwati ne tutoka kasanti mu ssiru ng'oli omukozi w'oli ku TV bw'atuula bwati osobola okuvanga totegedde nti mu ssiru ayogere nkogambye kakati abakazi baavuddeyo ne batandika okulangira Bina Baby to the level nti tozaala that was too petty omanye class woman okubeera classy there is a level you don't get to era ogenda mu comment section ababyogeddeko people abantu abamu beesise this is something you never choose okitegeera this woman has come out now a story the same story Annie yavaayo n'ayogera what she has been going through as women we know the demands otuuka you have everything naye you have nothing okitegeera omanyi omwana it's a different kind of thing kati gwe bw'otuuka because you've been blessed ate n'oyagala olinye kwono it's not called for era nze kati awe ngambira Nambwayo because kyatuusaawo kite okitegeera no one needed to dig that up bandi muvumye omukazi biki ku myaka gyo olina kubanga akola ki ng'otuuza okakkanya tosatula naye that went below the belt in all levels and Bina Baby for that I extend my understanding my empathy I sympathize with you God has been with you God is working with you through this journey it has been your story it is your story hold still God might have not given you a child but you have mothered so many people I've seen her ino mwana waya mutwala mu watoto gubasula ku dembe ku radio she's doing so much to reach out to children nzo muntu ensobye mutemu jako birala byakoze ebirungi she has agezeza she has nurtured people abantu amuntu agwa mu love na dobozi lya Bina ku radio some people yes Bina Baby could come and say hey BFM this is Bina Baby she has that husky voice very beautiful. Some people have done mawulire because of Bina Baby. So I can tell, yes. Only that people are never going to come out and say it. Counsel Namutebi. So that would be my advice. Then, ngatuva wano. I think we are running out of time almost. My last take would be, Bana Uganda, twewale WhatsApp groups ezitatugasa. Kasuku okimanyiko mu Uganda kati obubbi obusinga buli mu WhatsApp group kambukumenyere mu WhatsApp group tulinamu be bayita ba fraudsters tulinamu be bayita ba hackers tulina omanyi there is levels of obubbi tulina ne batuyita abafere the young thieves and goons bali mu WhatsApp. These people are the people we grew up with, we went to school with. Some of them are our uncles kakati bafunye groups z'abawala bandi Saudi, UK, Canada, USA ate abantu abo balina amalo togalabanga ko gali mu kiro babakunganya mu WhatsApp group kati abantu n'atula n'asirikira n'agamba okenfunye WhatsApp group erimu abantu 10 Kasuku you wake up and you are popped up in a WhatsApp group tojimanyi ne olaba mu erinnya n'olaba mu Andrew Chamagero okimanyi ogamba why binzo okuba birimu amakulu kansigalemu. Kat what people do in those WhatsApp groups ngomuntu ababa batya ngaleta chi project tulime emiti mukazi watu wagenda oli mu muzira gukufuwa wansi mu mabere na buli wamu omuntu alese project y'emiti tomanyi emiti kikachi jikula jitya bakame jitambula umeme yagala jigula umeme yagala emiti kati ola mu myaka nga 10 emiti kino njina bajije offer twatuyine ejaffe tuba million nga 8
mu miliyoni 8 muli abantu 10 notebuuza mu myaka 10 bwe mba nfudde. People don't ask all those questions. Abantu bababidde mu WhatsApp group miliyoni 2 miliyoni 4 oli amalo zikuŋŋaanya n'agifuluma n'atema abamu ne basigalamu n'abawuddisiza emyaka egi nga mumanyi muli ku project muba muli awo mulala n'aleeta project y'omuceere muba mukyalimu eyo oli n'aleeta project y'embuzi embuzi egula kakadde ngawa nga kye batambuza kasuku abantu babakubye ku mitwe naye Katonda tannampa mukisa neefunayo benfuna bwentyo nga ntegeka omuntu akola emyaka 10 ebweru omuntu najja n'amubba mu myaka 2 ate kuliba obbi wajja anyumya n'asooka n'akujjukiza bye mwakolanga edda biki n'omwesiga. Nze kasuku nina ekibuuzo kimu tusomera mu masomero nga tugambe ettono limu abaana 10 primary 1 to primary 7 kasuku mu baana 10 abo bonna ba mikwano gyo musomero eryo kati waliwo ekibiina kye mmanyiko group somero lya Kampala muno ddene nnyo bali mu kuzimba somero oli yabagamba the old boys and girls of this school we need to set a legacy tugule ikazi bisatu tuteekeko essomero buli omu mufaali mu group ajja kuleeta omwana we nga asasula miliyoni 1 n'ekitundu tetube bagagga n'oteebuuza nze kweri ettaka nsayiningawa what is my share bamala mubba n'alyoka kubira Counsel Namutebi nange ndi mu group bwetyo nkoze ntya kati waliwo abababba tugende mu NFA tufune ettaka tuteekeko kino oli n'atagamba okay let me call someone ankolereko due diligence mu NFA license bagigaba batya kasuku abantu babbi abantu mu ngeri nga yeewuunyisa ebyo ne mubimala wedding WhatsApp groups bannange nze wemba nasoma naawe people evolve kasuku omuntu gwomaze omwaka nga tolaba tomumanyi abantu abatubba bantu baffe nze tunyingiza project ya kulunda bumyu nze nakugambako nze siryanga ku kamyu bukyangambaawo kati how do I invest my money in kamyu mu musulo gw'obumyu what is my speciality wawe ngendo bakwatira groups jezi tulina groups nga zirimu bajjaji zokka nga ne wobo ofo kuleka ngo yitiddwa ku bench tojiyingira tulina groups nga zitugatta nga balooya ne courts ezenjawulo kyobera kuno ne bagamba aba matayo tegenda kujja omulamuzi afunyemu embeera n'obera ku WhatsApp n'okiraba ng'ekitugatta communication butono na budde ne mbera ku WhatsApp group ku mulamuzi n'ateeka munaga manyi banange sigenda kubeerawo if you have urgent matters to attend gendeyo no sindika kiraka tutukole ki byadijani okigira WhatsApp group ngeje kugattamu muli basawo mwogere ku ekyo ntugula tutye ebyuma bya kansa nga abasawo mukazi watu wakoma mu senior 3 toina lupapula lusaba muli mu office yonna oli akutadde mu WhatsApp group mbutunoonya kiyuma kya kansa omutwe gwo omukalu n'osigalamu bakupera tujje tukuwolereze abaana babba n'otuuka n'oko wanze kati oli ne bagamba atya nti obbi ntunuulira kati ekirala we basemberayo ekisinga okuluma do you know how your private information is leaking the hackers kasuku there are some people nga yeetaga bwetaazi Nambwayo okuyingira mu simu yo yonna nafuna contacts zo gwe n'atakubba nabba abali mu contact list yo abaana bali ku nasanga obudde babulina abaana batula mu room n'atula bwati n'ateekamu Nambwayo nga mujikoza saba nga bwogigulawo nga naye ng'abeerako bwati alinze kasuku ogenda okuteekemu password toli naye n'agiyingiramu n'agamba kasuku alina okuba n'abanene kati gwe bwogigulamu they access your contact list gwe takubba agenda mu contact list yo n'agamba alina minisita gundi kati n'anoonyaawo ye weak point ye kati have you noticed nti ebiseera ebimu ogenda ku WhatsApp yo wogikoona mu bweti eblinkinga nebanga evaako noddamu n'ogikoona mu bukono nyine yeggula what happens in that microsecond AI watutuusiza that blink kwabasinga mu kye experiences era nze newuunya abaana abasoma IT lwaki temujja ne munyonyola kasuku what happens there kuba a miracle happens
Have you experienced it? Nogikonamu ne blacking out, nodamu nogikonamu ne gulawo. What happens? Teri mu updating nga tayina kyekola nenga egana. Oshegera kakati that is what they do. Oli naatula nakuba kati wagisiba asobola okusiba essimu yo mu dakiika emu nakubira jjajja. Tubadde ne Isaac abantu tufunye obuzibu musoka munoonya milioni 2 ku speed. Jjajja waba tayanguye ku papa akubira addako pitoliwa nina wana kakadeteka kuna kakade tuombuuza. Oshegera jjajja agezaako kukubira because tasobola kufuna asetolinga ndituvo like afunye ki person of contact kati yoli nga gwakuta mu dakiika 2 kati n'obwo obubbi bwebuli era kati mulimu abantu nga bajjeeko amasimu gaabwe amakadde nnyo okuprotectinga abantu baabwe mu contact list. Mulimu abasajja batuuse ku eyo level. Emails ate obwo nabo walala omuntu asikayo document mu email yo bw'amala ogisikamu n'agitereka namanya this is sensitive information. Kasuku has a working relationship with party A noli kakati agenda ku blackmailing loko omanyi confidentiality eyo. By the way, there is so much. But all in all, we don't have the entire day. Okay. I think we need to get some guys who are doing IT how some of these things are happening well. Because realistically, they are happening. Stuff is going on. But, well... Twetagayo omuntu asobola otunyonyola nga atunyonyola okuva mu banks. Awakana tebasobola kubba Bank of Uganda obukadde 60 billion. Zaitawo miracle yasiri. Stand Big Bank ebadde ine ebyo ebizibwe at the highest. Banks zonna zola mu Uganda abaana baziyitamu. Anyway, so much is going on in this country, but regardless we move. Regardless naye ndi mwavu. Until next time, mubeere bulungi. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the hosts, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abola bababbi abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista Biblia mu detergent waliwo wanangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange